Mirembe. Bale Suzani. Tulikayo. Mbuddeyo. Oli otya? Yeno otakubira ko yadde kasimu. Angola chimbera mbakubira. Mbale njagala wali tugaye nti ojja ne tukutegeka tewali na kyakulya. Ate wali buzibu ate bagayenze kulya. Tulikayo. Mbuddeyo. Bebadde. Wonna wagejja. Tukubya surprise. Mbadde mujeetaaga mbadde muludde okundaba. Wagejja ngolabika bulungi. Mwana gwekyeyo si kyangu nkooye. Si kyangu. Nkooye. Lagaje yange nongireseeyo. Ate ebadde ki? Bibadde bibuze. Nenge kansooke nzije. Enonjireke wa. Kati onabiraba. Mama aliwa. Ali mu nyumba badde awumuddemu. Ejali. Kamugambe. Mugambe. Mama. Olimba. Kubya surprise. Hey, mbanange mama. Banango mwana wa mu nyumba. Wala ndabira wakabite. Sakula wa mama. Kulikayo. Mama mwana wange. Chochicho. Ngobudde mu nyumba. Mama mbadde njagala bawa surprise. Mbane nana okusoka nenetereza ko mama ate abali nnyonyonyi tobamanyi. Makwe envizo za nnemi okuswa nensibamu obuswali. Ate ero badde ku mulimu. Naye byonna ngenda nsanyusa okulaba. N'otakwadde kasimu nkutira akakoko. Kasitanzize ngenda bbiri. Ndi bulungi. Naye kulikayo. Abaana mbalaba bano ku ma TV baneyite badda. Kitibya naye olabozze mukama w'amaanyi. Ate tulabika na bubi. Mukama yanyamba nenfuna ennyumba ennungi. Mukama mulungi. Mama, kawala kange kaliriddawa. Oba bagenze kuzannya. No bazanyira wano. Bayite genda obayite. Jomani. Bayite nenga bali bulungi tebayinza. Buli kibifaananyi mbiraba. Tommanyi? Nkumanyi tosobola kikola. Bali bulungi tebayina buzibu. Abaana bange. Mama mwehaga. Mami omulabye. Bambe kala kagala kunneerabira. Mwine kale kakakyali kato. Mama, ate kati nga mwamusalako enviiri. Omwana ono twamusalako enviiri. Ng'omutwe ndaba gugenda kujjamu amabwa. Yavugera nafuna ebiguuna ne abasawo. Ate n'oyo omukazi amusiba ndooza alina omukono mubi. Kati ne musalako nga ndaba amabwa ebiguuna, dokita n'ampa amagezi n'angamba musaleko enviiri. Yalina ebiguuna. Ndaba neza gundi nayo ebiguuna bibi. Anti kati obuzibu bwe buti. Oyo namugamba omwana tumusaleko enviiri n'agaana. Wamma ninze ezo ziveemu nzisala. Yagaana. Naye era nabyo bibino. Bibino nabyo. Zimazeewo. Namugamba. Nyolaba nti akuze. Bakuze balabika bulungi bambira. Kata tasanyuka ku mama ze. Simayinga kwanje mukwana. Takati ate nina bye sitategeera ate. Kubanga mbadde nga mpeereza Joani engoye. Kati zino nga sizimanyi. Mirembe ebyo biveeko omwana omusanze mulamu. Mwana mulamu naye ate kati ekiteeteeyi kino kye naweereza ate ndaba kati. Ate abaana bonna baluganda. Abaana bonna yazamba engoye. Mirembe bano tekuli nti zino engoye za Joani zino zondo. Leero oli bw'ayambala enkyalo oli. Ate abaana bonna baluganda ne muganda we tayina mulimu takola. Babadde bazanya. Babadde kuzanya kati. Tebalina buzibu. Wange waafu. Bazanye nnyo leero. Mwana wange siimo mwana mulamu. Sigaye nti sisiimye. Kati ndaba bye baŋŋamba birangiriza okuba nga bituufu. Ate bitya? Ye baani? Abantu bagaba nno olugambo olufu. Kati atandise owulirize nga. Kati bakugamba nti nno ki? Kati mbadde nsabako ku lipooti z'omwana. Genda oleete ripooti. Wamma obadde osoma? Asoma lwakuba tabitegeera butegeera. Omwana aba ategeera. Asoma. Mama mpulidde ebigambo bingi gye mbadde ekyo fola ngambye sigenda bakubira. Naye ate okoze bubi. Ate nga nzija waka. Ndi maama wo. Mirembe tewerabira ndi maama wo. Mama bino byani ate? Byono. Mama kakasa ya Joan. Eno ye namba y'essomero. Yeyo yennyini. Yene y'essimu y'essomero. Yeyo. Kale kakamukubireko njogereko. Tamukubira. Ate n'ekirala ye leero lwako. Leero tebabeerayo. Ate si namba y'HM. Wuliriza HM abataliiwo. Office ebanzigale nga n'essimu teriiwo. Kakanjukubeko kale era tulabe. Mpozi. Tomanya. Manye nti nno leero teriiwo. Naye nga tewandi mukubidde. Nze ngamba tewandi neesize n'otakubira muntu oyo. Kubanga olaba oyo head teacher wabataliiyo essimu tezibeerako. Kamukubireko ko tulawe ziba teziriiko. Bazi nga chance yena kwata.
Tewandi mukubidde. Kamunjogereko ne Dimas. Mukulu wa Dimas taje baleko. Kale nyabo, naye bali nyabo. Kale nkubiddeko lyali nasomero lya Lucy Mother Care. Nedda nyabo, eno Alpha Nursery. Okubidde mulala yakutte essimu. Namba kale sebo ne yanzanyi. Kale nyabo. Ebanayi. Katwaki okwata essimu ezitali zizo naye musajja. Ate siri zange ne namba y'essimu eri wano ku kipapula. Kiki no gwa kanyoni nkubuuza nti lyegundi enamba y'essimu yesomero nti ye. Yo mwana twamukyusa ne tumutwala ku Alpha. Kati lwaki temwaŋŋamba? Njagala kumanya omwana nga asomera we watuufu. Susan. Omwana asoma. Omwana nga asomera we watuufu. Omwana asomye no tamutwaka mukyusa ne sinafuna namba ya headmaster. Tonafuna namba ya headmaster? Bulijjo bangamba omwana wange tasoma maama. N'omwana yennyini nnyo mubuuzizza n'aŋŋamba tasoma. Engeri gye yakatandika abadde alina kugaa nti tasoma. Era asoma tewabadde atandise yandika yenna tansoma. Bagamba lwaki tebamubalekera? Balimba. Lwaki tebamubalekera ne bamusomesa? Susan kyangu nnyo maama. Muntu ali kusomera omwana gy'asomera. Tekijja soboka. Tekijja soboka mpozi. Kati Mirembe kola booti. Nedda kola booti. Kati gwe nga bwozze. Kyusa omwana essomero. Anti musooke muntwaleyo manyi omwana gy'abadde asomera. Febie tukoledde mwana wo kati gwe wuuyo. Omwana wuuyo. Maama byonna bisiimye naye mbadde nsaba muntu ali kusomera omwana gy'abadde asomera. Kiggwe kyenjagala kyokka kyokka. Oli ku ŋŋambo. Susan ntwala omwana wange gy'abadde asomera. Sina gagende eyo. Kiki lwaki? Wanze sina budde. Olaba totwesize n'okuba Kale temweruma. Lwaki Susan temutwalayo? Temweruma. Oyo namugamba omwana wa muganda we tumutwale ku ssomero. Naŋŋamba tulindeko n'atwala owuwe. Mama omwana wange amazima gani tadde tasoma. Lindako tokaayana. Ekyo kintu ky'oyogera oyo muganda we omumanyi. Tomumanyi nti wampaka. Olowooza ki ekyamujja mu bufumbo n'akomawo wano. Mama ntaka mama nkulaba. Talina wadde 10 kyateka wano nti oba kulya oba kwambala baya musuulawo n'omwana n'amulekawo. Kyava akwata engoye z'empeereza omwana wange n'azambaza omwana we. Ne mugamba munnaye omwana wa munno leka akole kino nti mama nedda nze era ebyo byanziramu. Ekyo kyoyinza okuŋŋamba Susan. Kyoyinza okuŋŋamba ekyo nga bulijjo nkubira n'amasimu ng'ayagala ssente. N'omumpika ssente za school fees n'empeereza omwana wange ssente agenda asome kumbe gwe zensasula nezoweereza ez'okulya azinzijako yatutolerako. Mama kati nkole ki? Mama n'oyogedde bingi olw'okubeera bye nakugamba no tugende ffenna ku kyewa ŋŋamba oti. Nga lwaki ngenda ku kyeyo? Susan ogenda kukwata ssente zange. Okozeemu ki? Ssente zabadde empeereza omwana bale tazisoma. Obadde oziweereza lwaki toziweereza taata we? Bannaye temuyomba. Bada sikwata nenziweereza mama nenzibaweereza mwenna. Anti mama weegasse n'ono oba taata w'omwana wange tamuweereza. Lwaki obadde toziweereza bbaawo n'amuweereza? Nsonyiwa saba ekisonyiwa eri muganda. Ebyokusonyiwa byandibadde sijja mama mwegatta babiri. Mwegatta babiri ne Susan. Ngamba nti luno olugoye nduguze mugundi. Tewali Mirembe beera ne Mirembe beera naye. Ate olagewa. Musigale mwenna temunaye tazze talina ssente anti. Lwaki temutusaasira naffe abagenza okukola? Ndi eri omwana wange mmanyi ali mu kusoma. Basanga abaana baffe owuwo musanze mulamu era oli wano. Oluwulira nti Mirembe yasindise ssente nti ziriwa omulala wagenda n'azijja olutalo lubaluka wanene omumanyi. Akuma omuliro oyo mbivuddemu Mirembe tandikiro zisindikira maama okozi muntu mukulu bannange. Oba abagambe eŋŋambo batwalira omwana wo bamulamu. Ate mama go wajinya omwana ono. Nabagamba tugende babiri n'ogamba mbu muwala wajja genda. Naye wakirimu maama kati ssente zange zirabirira wuwe. Omwana amusanze afaanana ati ono omwana abadde. Atunulira wange otunulire n'owuwo. Abadde ti omusanze mulwadde. Era wange gwe mwakwata ne musalako embwa alina ebiguuna. Nga n'ono naye alina ebiguuna. Naye ono mukulu wo mwetondere. Mama kyangu nnyo saagala biganye. Kankwata omwana wange ntambule mbaviire. Kyemundazeko kimala. Agenda agende mama. Oba agenda agende. Omwana wange tasoma. Mirembe togenda. Ebbanga lyonna lyonna lyempeereza teweerabira nti nze ndi nnyogo. Tasoma. Mama tewali buzibu. Susan kantwale omwana wange ngende. Naye Susan ki ekikuwoganya? Mirembe. Mirembe teweerabira nti ndi nnyoko. Naye Susan lwaki oyogera ng'omusiru? Mama novuma. Neki okufukamira okwetondera mukulu we kikulemye. Ne mama nawe olaze nnyo nti oli kusaidi ya Mirembe bulijjo wano olaga nti onjagala naye kati mama nkitege. Ani atuwa ekyokulya? Kati mbaleeza. Meka? Kwata omwana we. Mama omwana wange nfunira ekyokulya ate bw'omala okwate ne ssente weerera omwana ono school fees.
sagala kunesiriwalizaako genda sagala kulabako wano mama ngode sagala kulabako ekifo ky'okufukamira ne weetondera muganda oli awo nawe obadde oyagala mbera mama mbadde ngenda mwetondera naye nawe oyogedde bingi naye mwana wange toyina ddiini wadde mu mutima obulumi omwana oyo n'agenda eri n'abonaabona gwe n'osalawo ne sente omanyi byokoze obadde toziryako ggwe nga bwe tuzijjayo zirwanira naye obadde oziryako era mbadde nfumba ene tugirya ffenna bw'ozambalamu engoye n'ozikyakalamu wano kati obadde okyayagala kwambala pate ne zifuuka pate omanyi olina byotakoze mu ssente za mirembe nva mu maaso ogende si kyagala kulabako kati school fees agenda kuvaawa mwana wange leero kyo nkikoze bannange omuntu azeeyo mu kubonaabonera abula nange siiga